bino ebintu ebitulimu ebya social media ebyokwevuma tumala budde. Kati kambabuuze bya Pastor Bujingo kumwani abimanyi tewali abimanyi. Ate era nga temuli bitegeera. Ngawe nabagamba nti eya tayisiba temuli mumanya. Oyina ebintu byotunuulira n'otula wansi n'ogamba ebyo kambiveeko. Nze ndabye ebintu mmwe. Ati n'olaba obwana ku TikTok bambi kasajja katukali makindye mutuula mu buti. You are discussing what you don't know. Mwabanaku mukyafa. Abanaku bwe mutaggwemu mu lugezigezi. Kwagala kuzuula bitakwatako. Abanaku muyina olugezigezi. Walabyeko Munyankola abyogerako. Gwe njagala ombulireyo live ya TikTok Munyankola gye yakoze. Ng'ayogera ku bintu bya Pastor mwenna muli Baganda. Abaganda mwe abeefuula abengezigezi. Mwe abamanyi buli kimu. Woloza abakabira endala bo tebalina data. Mpaayo mu Western n'ogwo. Mwenna Baganda mwe abagoba fayiro. Abaganda mugenda kufa mu bye mutamanyi nno. Omutemu yaze wamulabyeko. Ne mu analysis zammwe ku ntegeera zammwe. Ekisooka Pastor Bujingo yalumbibwa. Ekyaddala. Ekyo kyagala kigaane. Yalumbibwa. N'amasasi gaaliwo. Ebyo byo bituufu. Kati eyamulumba simumanyi. Nalwaki awenkoma. Kyenkakasa. Amasasi go gaavuga. Naye ebisukkako awo. Nze oyinza okuteeka mu bintu by'okufa ggwe byendabirako ddala ggwe. Ebintu birimu SFC. Mwe mwanalayizinge. Naye kyandibadde kirungi nnyo n'onoonya ssente. Ge magezi ge nnyinza obbawa munoonye ssente. Ebintu ebimu temujja bitegeera. N'olaba bano baanalisiti. Kati nalabye baanalisiti abayogera ku nze ne taata wange. Kati wate tubadde tuzannya kabadi. Watifu nze ne taata wange tubadde tuzannya kabadi. Nga batusasudde tuzannya akabadi. N'olaba Calvin Kayanja mbwanalisiti. Mbwambuulirira. Calvin Kayanja ki ky'omanyi ku media ggwe? Muli basiru mujja kufiira mu bye mutamanyi Calvin Kayanja. Kati watyaze ne taata wange tuzannya kabadi. Kuwugula bantu ku story eri. Nga twasasuddwa. Nimusanga ekisiru. Haye wevidamu. Yene ya wavumye taata watatuli mu kabadi. Ekyo nga muli basiru temutegeera. Ate mu busiru bwammwe ffe mwe tugaggawalidde. Nyiza okubaza ne taata wange tuli mu kabadi. Nga sitanti. Kali goloza nyiza ovuma taata wange. Goloza solo okukyawa taata wange nkyawe yenjagala ggwe. Tuba temutegeera eno gavumenti ekyabafuga. Kati mutegeera. Lumbu ye yabagamba ekigambo diversion naye temukitegeerera. Bibeeraawo kwogera ku byebitabanyi ne bibitippira kino ne birippira kino. Kati gwe Calvin Kayanja nakulabye. Oyingira mu nsonga zange ne taata wange. Calvin Kayanja kiki kyommanyiiko? Nolaba
abasiru kwa mwindi ku TikTok nebye muri mute mubitegeera yogera ku byomanyi make research social media ejjudde obubad distant era sente tuzijja mu busiru bwamu guli eyo yasamirira omwana nze ne taata wange tuli ba business partners mu sente eka gwe totutegeera bulungi akati oyinza okuba oli mu kabadimu yasamira mu stanti simanyi oba Calvin kajja n'ekigambo stanti okimanyi tovolanga okulipira tobola abantu tebabatwala serious. That's why abantu tebabatwala serious. Kwa mwefula nnyo ababuulirira bye mutamanyi. Kati gwe musiru gwe kankubuuze gwe kaye. Olowooza nze tatatawe tuyinza okwawukana. Oba tulina kye tuliko. Oba aliwo omuzannyo gwe tuzannya. Tubula kaye oli era guno omwaka omwezi ogujja ndeeta Benz. Nze tulina bajenosale. Benjogera nabo. Nti jenosale atudde wano ntudde wano. Nemanya weggwanga gyeridda. Kwisisiwe tula naawe. Nze tule naawe mbu nobody vetisi. Me? Son of Mirundi gwe. Nze tule naawe gwe. Wosoma kigwe. Totula nkona mu office ina PO box. Tomanyi na address kyekitegeeza. Ne woba owandiise leeta. Tomanyi PO box mukono kikwedda ne signature. I talk to you. Tetulire voza mmwe. Nze nagana okuteeka ku levo zammwe era kibaluma. Nze eggwanga lyerindisikasiyako. Nze Juni yankola ekintu eggwanga ne linjogerako. Gwe n'erinnya lyo terisala na gye baaziika nnyoko gwe. Ne ku kyalo kye wammwe teriyakwogerako. You are nobody. Oli mu ssaati emu olinga makanika. Toyina sente salabi yenkwawa gwe. Aleesa amatako ge agawenya. Joni yanjagala okubuulira guŋŋamba yuki gwe. Buli omu alaga akawunti y'esente eziriko guŋŋambe ki? Nze tegeka bivulu. Nze ndoga nkuba. Nze gavumenti yensasula. Era emirimu gyekula ngikola on behalf of the president. Sigedde gwe nobati matako nobati vets. Nze mba promoter njogera naba Bajjo. Bajjo mukwano gwange nnyo. I respect him. Kwani tulina meetings tubeeramu ez'abanene ne Bajjo. Era wemba nina kyenjagala okumanya mu bayimbi. Ntera omukubira Bajjo. Bajjo alinga taata wange. Bajjo ebintu byataasizza gwe tobimanyi. Era oyo Bajjo bwe musanga mugwa mu kifuba. Nze mbadde n'emikolo Bajjo contributing. Nakuwaye miliyoni nakuwaye 3 kayenga akyali wano Bajjo yatubeezanga wedda. Oyo Bajjo musajja nnyo omugagga makindi eyo nagiina bw'ati. Era wenda baana Bajjo omumanyi gwe. Omanyi mumanyira abantu. Mwe mumanyi mbwe abalina sente bambala masuti. Omanyi sente Bajjo zayina gwe. Eyo parking alien skin yatome emulika. Omanyi sente zerimu. Nzebera ne Bajjo mukyusiza ebyapa bye. Abitwe twiza amanya g'abaana be kati gwe nobody event gwana. Kwidi promoter gwe manyi balamu. Kabalamu ayina sente ayina amaanyi. Kati gwe gwani sebo. Gwambulirira. Muve mu buyaga bwe mwekubya. Ndisirire voza ba TikTok. Temunda bayiye makindi. Sura makindi. Nkolera ku Parliamentary Avenue we wali office yange. Parliamentary Avenue opposite Parliament. Wewe tutula ffe abakungu. Tutunda bayumba malaya bamweyo ne mwesiga sirimu mu empana mazibaluma azekole. Joni yagwe njagala okubuulirira ombuulirire ki? So nsirire vo yammwe. Manya abanaku mumanyira. Kyetwenkanya kyokka national ID. Tifena tuli bana Uganda.
ebisigadde toyina. The only thing we have in common is a national ID. Nakuba nti ffenna tuyinza okuba tukozesa Airtel. Naye ebisigadde muganda wange oyinza okwesanga nga toyina property. Nze obugagga bwange mbudike yalinga waijiji. I'm a senior government official. Buli mwaka tudikira yalinga obugagga bwaffe waijiji. Era nagula emmotoka eno. Nalina gidikira yalinga kuba omusaala gw'ofuna mu government gwina okwekanankana ne lifestyle yo. Nze government yagenda oku-auditinga nga lifestyle yange esukka omusaala. Ne baya junior set ozijjawa. Ne baya nkuba luseke. Ayi jiji na mga nkuba luseke. Sente nzijja mu kuba nseke. Na what is oluseke? Ne mga olusetulo. Era bwokebera fayiro yange mu government kuli munti sente azijja mu kuba nseke. Kati nze nyinza okudefendinga Pastor Bujingo nga sina sente. Ndi musiru. Ffe tetukyayogera bintu bitaliimu sente. Bwe baba bakubya amasasi sasula. Tukunoonyeza omutemu nga tusasuddwa. Nze juli akyayogera ku bintu byestafunamu. Ebyo nammwe nabirimu nga nakatandika. Naye kati omuntu apita daga junior njagala kuwa kalango. Nomgawe na sente meka milioni mlongo zesigazi. Kali nzopite mbunkulangire milioni emu. Bwe akumanyira. Nze kyakolere milioni emu gwe. Milioni emu gyenwa mubala mu kiro kimu. Bwe gyakala okupanga omwezi. Kati buli akuziba sente meka 1500 n'aba nayo gamumanyira. Ibiwe bali ba TikTok naawe. Nzoyiza junior okupita mbunkulangire kubire simu. Junior ajagalo nangire company yange nonga wina sente meka. We start with 1M. Nenga ambajukizako company bajita KB Properties. Ayagala ogula ettaka. Mumbuzanyo junior batubye mataka. KB Properties. Basangibwa opposite ku Nekani Hotel. Bokabo bogula kitaka eritalina nkayana. Bazimba amayumba ate balina agawedde. Owange nze junior ngompe milioni emu gwe. Ero no mwana. Ono mwana Alani Cruz. Yali abimbuza ku live. Na junior nze sibonabonangako. Ffe tukuze waffe sente weeri. Nze sina bino mbo mama wange natunda ku Kabalagala sibite tubitundangako ebyo. Yamwe ebyekyavu. Mbo mama wange yali bubi. Ne tutunda muwogo tetumutundangako temutumanyira. Abana kumwagala nnyo ebisitole ebikabya amaziga. Mbone mukabira ku graduation. Banange mbadde sibanyi n'amala okusoma olinga amazi. Kato badde osomerani. Mubanange kakati yawo mama wange munange nanoba. Banenga twabonabona ebiseera ebyo. Munange ne tutunda muwogo tetubitundangako ffe tetubonabonangako. Nze Julia simanyi nnako. Kati nette nze tambulira mu SC. Nanya abanaku mwetagera kulaga. N'abanaku mutubonyabonya. Kyembagamba kye kino n'abanaku. Oziraba zonna zibeera wano. YouTube biki kati YouTube ye n'abanaku. Kyembadde mbalaga kyekyo nti zonna app nzirina wano ku motoka yange. Osegedde tambula ndejuletinga esemere ndya mu cafe Javazi. Munaye junior ina amala ate ku kyange. Ate omuntu aba n'amala ku kike. Nyoko yazipe sente zenina.
bana kumumanyira genda okuli. The only thing you can do is to gandi work otusobula mubwo. Nze ndi planned kid. Ndi planned kid. Era sikusidangayo nako mulimu. Nzirayo mu February. Ndi mu lukiiko lwa Naamu luli Munyonyo. Abagenyi bazze. Musiba Junior oyina amalu baku boda yo. Bino titwalonda bironde sebo. Abantu bakola. People wake up every morning to work. Ekyo bunakiyiga. Abantu bakuba pulani omwaka gutandise. Temwagala kukola mubeera maloji kwegadanga. Kali gwe seto nazijjawo. Abantu bazimbye amayumba. Abaana bali na business awo baana batawo mu kikuubo. Ng'omwana ayingiza obukadde 2 baana bato. Owoza siba ya sete buli alina sete azijja mu gavumenti gwe musiru. So n'olwekyo munoonye sente muve mu ŋŋambo. Buli alina kyakola kikole na maanyi. Kati nze temunteeka mu levo zammwe. Era buli ayagala okumbuulira olinga amatako. Nawuliddeyo abaagala okumpa advice genda ogiwe nnyoko. Nze Joni yambuulirirwa. Nkola mu kisaakaate bu Joni yatalina mpisa nzaagazaaki. Empisa ze zisasula ewange. Eno wulira amazzi gano. Mbw'omwana atalina mpisa sizina era sina kyenzeetaaza. Sina mpisa. Mbu respect your dad. I'm respecting my mom. Gwe daddy wo. Gwangamba respect your daddy wo. Kiringa amazzi. Mweyingiza mu bye mutamanyi gwe daddy wo. Ate oba okigidde is my dad. Abanaku mumanyira. Mbu respect your dad. Olinga amatako. Ne mu family yammwe. Kusiba munefaananyiriza abeewammwe. Isiba banaku mumanyira. Ate oba okigidde is my dad. Is it yours? Era tebyasoma. Wogamba lwes yours is mine. Era tekyasoma primary. Mbu Joni yavumeta uwo. Genda okomba owo mu matako. Goyina taata olwaki omukomba mu matako. Oyina kugamba nze. Namwe mulinga amazzi. Kati nze Junior nina empisa nazijjeewa. Nkola mu kisaakaate. Eno tuli amazzi gano. Nze muzeeyo akamanyiiro kammwe. Bwe munyize nnyo mujje mu nkombe ennyuma. Gwoba taata w'omwina genda omukombe ennyuma zitobimbuulira ebyo. Kasasiro. Mbu oyo omwana ayonooneka nayonooneka emeka. Mbu daddy, sina mami. Nze am a mommy's boy. I'm a mommy's boy. Tombulira bya daddy am a mommy's. Ngamba respect mom. Abazadde abakyala mwenna abali kuno mbatumiddeko nnyo. Basingle mothers. Jo tubulira daddy. We are mommy. Wamaba mami muliwa. Omwana wa mukazi so omwana tabanko wa musajja. Omwana wa mukyala. We are mommy's boys. Mama. Tutandika bya tata. Tuli ku mama. Nze mwe mommy's boy. Respect mom. Mama basingo mazazi nga wakuza omwana wo sajja kiveri kimwesibako. Nze mnaamwe planned mommy's boy. Mama wange anjagala. Gwe noba tuja my mother loves me.
Mbujoniya tetukwagala genda mwe bayiza wemmwe kanyende no genda. So respect mom. Don't respect dad. Respect mom. We are mommy's boys. Ba mami wama big up. Ba mama mwena batumidde nnyo. Bye. Tusinkano.